TikTok eguddemu ennabe olunaku olwaleero. Buli muntu yenna, buli TikToka yenna ali mu kukungubaga, ali mu kunyolwa, ali mu kukaaba, ali mu kusaasirako TikToka munnaffe Mina the Queen. Ebiri maka gaba Mina the Queen oba betuyita the aviators right now. Munnange byannaku nnyo. Anti mukyala wa aviator Mina the Queen afiiriddwako maama we. Maama we avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga TikTok ku ssaawa zino buli omu ali mu kuteekako RIP. Amanya yenze Sheila Adita. Gwe natanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yaffe muganda wange jangu subscribinge osuwa ebintu bingi nnyo subscribinga likinga viewinga videos commentinga kyoba teweerabira kwe kukwata ku notification bell kwata ku kade bonoka kwata ku bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya ndowooza munnaba akanyiriro baganda bange kati nno zino si filter munnange bwenti bwenfaanana skin inze njikolako buteddiza skin inze nsuza seebase anti nina okulabika obulungi saagala kuddayo nga ndabika bubi buli muntu atandika okungeya kyenkwagaliza nno gwali eyo tubadde tuvuddeko katono ku mulamwa olunaku olwaleero muganda waffe Mina the Queen afiiriddwako maama we era nga essaawa zino eno munnange ali maziga teekako ne famire ye yonna teekako emikwano gy'omugenzi teekako n'emikwano gya Mina the Queen ne bbaawe bonna bali mu kukungubaga nga kwotadde naffe nga ba TikToka kwotadde ne TikTok community bonna munnange bali mu kunyolwa okusookera ddala kantwale omukisa guno okukungubagira TikToka munnange muwala munnange mwana Uganda munnange nti kitalo nnyo ddala kibi nnyo munnange okufiirwako maama we kibi nnyo eno loosi yennyini eri omwana yenna ow'obuwala buli mwana yeetaaga okubeerako ne nnyina kubanga experience ya maama yeesinga mu bulamu ndowooza mubalaba abatalina bamaama embeera gye babeeramu oluvannyuma lwa Mina okufiirwako maama we yeeno nno message bbaawe aviator gyamusindikidde era gyatadde ku mutimbagano kangibateerewo wano eno mubeerenga mwenna musobola okubanga mugisomako then ate tukomewo. Indowooza message mugirabe bulungi nnyo baganda bange wabula ng'ate era ewali ekibi wabeerawo n'essanyu newaba essanyu wabeerawo n'ekibi tuzzeeko ku TikToka munnaffe birungi Samantha anti ki olunaku olwaleero munnange mukyala mufumbo owa ddala anti omusajja amutaddeko nkusibiddaawo mwe mwenna batamanyi birungi Samantha mwana muwala muzannyi wa firimu bulungi nnyo brand ambassador omu akola obulango bwa NTV ate era nga muzadde ddala birungi Samantha mu mwenna batamumanyi TikToka ngaffe ate era nga nkuba kyeyo ngaffe a mother to be agenda kuba nga atuzaalira akaana akalala munnange ebbanga lino lyonna okuva lwe yava ku kyeyo abadde mu relationship n'omusajja we Mr. Right Way gadde nga abasinga babadde bagamba omusajja tamusaana naye munnange bw'oba toli mukwano nga togwangako mulaavu era nga tomanyi kwagala kyeki tosobola kusalirawo omutima kiki gwagala omutima gwo gwe gukusalirawo gwe ng'omuntu kiki gwetaaga gwogoberere ate ekirala bannange mufengayo nnyo ku bantu ababaagala okusinga endabika yaabwe kambatwaleko mu butambi mwana muwala nga bamuteekako nkusibiddaawo then ate tukomewo tufundikire vidiyo eno.
ndowooza obutambi mubulabye mwana muwala ng'ali mu kusanyuka bamutaddeko kusibidde awo bamutaddeko akaweta kati mukyala wa mwami we kati mukyala we kati bamwawudde mu bangi anti bamutaddeko empeta kati mukyala mufumbo bamusabye obufumbo munange kati nno ndowooza buli mukyala aliyo kye yeetaaga okubeerako mukyala wa gundi yeetaaga okubeerako mu maka ng'akimanyi nti ono omusajja we omusajja ne wabaawo abalize nga omusajja akimanyi nzirayo waka ewa mukyala wange kati nno buli omu kye yeetaaga ng'omukyala. All I have to say is congratulations my sister, webale kutuuka ku buwanguzi buli omu ekyo kyanoonya. Nga tufundikira vidiyo eno gw'olina atanaba kuba ng'osubscribinga mugana wange yago subscribinge olikinge okommentinge osharinge kyoba teweerabira kaikadde kakonimu bajja kubanga bakuwa message bwe tuteeka vidiyo empya embaagala nnyo. Stay tuned.